kundeeta nga bankomezaawo wangulu mu interrogation room ziri waliwo we bakusibira emikono gyo empingu zo zibeerawo wali tebazijjako ezo empingu ekikokolo ebyo byabuwaze Katonda waabwe ali awo w'okusinga okukuuma kyabuwaze kubanga bo babeerawo awo ku muntu gwe baba bakutte kakati bantuusa awo nyambuka bansitula bantuusa era mu interrogation rooms omusirikale abuuza lindako ono mulema tayimirira tatambula tekisoboka ng'omugaba nkubye munna ebigere byonna byayatise sisobola kuyimirira ekyo nekyo sifuka kibonerezo nga nasooka nziza okutandika okuyimirira nga yakubambye yakubudaabuda kubudaabuda kuyimirira ku mpaka by force then nakugamba buuka ebigere bino ebyazimbye byonna bino naagala obitulise buuka omusajja nazoja nagamba lindako wano okyabuuka ne pressure safa ziri eri zakuddamu pozi zali meka pressure bibiri kali wali wakakubako mukaaga jukira nali natwaza nga nkomye ku mukaaga obulayo 194 kati 194 luutu eno ayagala nziddemu nzimaleyo lumu jukira kosoza mu training ebigero bimaze okwagiragira biki waba wayise ebbanga liiryo baleeta omulala ow'ebyobufuzi ye Kimera Ibura gwe bayita miguna from Masaka City foot soldier kakole awole 20 kakole atwegattako era bamutuusa mu fatwa bamuleetanga bakubyo si yalina akanyama nga kana akako kano akanyama kano ate banaye mwaba obunyama mu kiri ekifo mwe bakuleesa oyina akakole mbu wakola akakole ennyama ogwevuma bakuba miguna oyo Kimera Ibura besi manyaga agatiisa mugajja bayina ebyuma bino bibesi bobati bamukuba ne zisalira kati natuuka ekiseera nze yajja nanga atiitima mukomena n'entandika okunyiga ate abasibe be baleese nga gwe w'amaanyi erinnya lyo luli erijjawo lijja kyeneebaza Katonda kimu ate ovuwiiki olumu kyafuuka nga ye tocha nti twatuuka ekiseera nga tebakyakwambusa waggulu just kubeera mu room forever. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593.
gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo tewakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Kwebaza gwe wenna gy'osinzira okuba nga ate otugoberera eno Yeruba Lusewa TV. Tuli ku mikutu migatta abantu okuli ogwa TikTok, Facebook saako ne TikTok. Genda wali ku Aje Pro osobola okuba nga ate ofollowinga bulungi byonna. Buli video ena gy'olaba ennyimpi eyo ku Aje Pro osobola okuba nga ate ojja kugifuna wali eri ku YouTube mu bulambalamba nga bw'ebeera yonna nga tugikulambuludde bulungi. Olunaku olwaleero nkomyewo ndi n'Empalanyi Michael ate nga wali eri wali mu kibiina kya National Unity Platform akozesa lya Infantry 003 erinnya eryo buli waliwulira mu programu yaffe eyakaggwa awulira ddala nga takitegeera yenyamira namu naye ng'ate abantu eyo gye bali yonna gye tusinzireyo okuba nga tumulaba yonna erinnya era obwedda tuli mu comment ng'abantu baga Infantry waffe kuba ekyabamazeemu amaanyi kubanga Infantry yakuba pressure-ups 6 mu pressure-up 2 ze baali bamusabye. So nangolako olwaleero tugenda kuba tweyongerayo mwebale mwenna abasobodde okuba nga ate mugobera programu yaffe ekyaliyo ku YouTube ngenda ogigobere bulungi gyeva ate olunaku olwaleero tukomyewo ne part 2 tusobole okuba nga ate tukulambulula bulungi biki mwana mulenzi ono byayitamu bikaabya binyiiza binakuwaza lwakuba nti abinyumya Infantry bw'aba abinyumya naawe otuuka n'osekamu naye nga biri it's a sad story for sure. Owulira ddala nga naawe amaanyi gakugwa munoga yii bino biri mu ggwanga lyattu Uganda biri mu nsi yange biri ku maama waffe Uganda nga tetubisuubira nga twali tubirowoozaamu mu regime ziri ezasookawo edda naye omuntu bw'abikunyumiza oggwamu n'amaanyi. So tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi yaffe twakoma omukulu bamuyise wali akanaala akawanvu aka URA ayingira ati bw'amala oyingira wali alaba uniform eza kala ziri zonna omusawo amaze omukeberaga nti Infantry obulamu bwaliko tebunaba mu ggwanga lino bano bebasaana okuba nga ate bakolera ddala mu malwaliro ku bulamu bwaliko tuwunzika nga bamuyingiza akaduukulu. Infantry soka obuuze ku bantu tulyoka ate tutandikira wali wennyini we twakoma. Sebo nsanyuse nnyo nate okukomawo mu second part eno. Amanya gange nze Mpalanyi Michael. Saagala nnyo kweriranya nnyo lyammwe eryo lyomugattako nnyo nze Mpalanyi Michael Sebo era nsanyuse nnyo okukomawoko tokyali gumite abatuwuliriza tokyali gumite Mpalanyi tweyongereyo mu maaso Sebo. Okay, tuyira aba Brotherhood investments abono batekamu ensimbi basangibwa wali eri basangibwa wali Nansana ku kizimbe it's NMS building NMS building awo nyini webasangibwa bagamba nti bakola plans z'amayumba Nansana awo webasangibwa wenyini Naluvule. So bagamba
ntigenda awo basobola kubanga ate ekisonga bazikwasaganiza bulungi nnyo ez'okuzimba amayumba pulani z'amayumba bakola ku bintu bya kuzimba bintu bya masannyalaze genda yo brotherhood basobola kubanga ate bakwasaganiza bulungi nnyo Engineer Ivan wali awo mukubirewo kweza enambi ziri ku screen yaffe basobola kubanga ate ensonga bazikutambuliza bulungi nnyo nkolanyi sebo ogenda kuba otubuulira twakoma wali nga bagenda okuyingiza omaze okukuba pressure up ngoko zimaze okuyitako wano wansi mu bito mu bigere kyensuubira awo nze bwe nali omuto tata wange yankubako nankuba kibooko wano ku kabina naye bwe yankuba maama wange ate nakwata eccupa nampisaako bati nga akabina kazimbe kakyensuubira nekyogenda okuŋŋamba nti olwamala okukuba mu ntobo z'ebigere ne bayita omusawo najana nakukunyiga nze n'amazzi agookya ebigere tebabinyiga producer n'amazzi agookya sebo onyumirwa munyumirwa edda mukabawo awo tutandikidde kakati mu buufu bwe bumu nga tutandikidde awo wennyini nti twakoma nyingidde ekkomera kakati jjukira eri gy'otuukira ekifo w'otuukira mu Torture Chambers kwe kuli zi interrogation rooms okubuuliza kajojo ebibuuzo kati by then nali naakatuuka olwo nga ziringa mu ssaawa mmeka almost ziyingira bankwata sanga 11 ez'akawungeezi Torture Chambers ezasooka ez'olunaku ezasooka neziyitamu okukananga mu kuteebereza kwange nga ziringa sanga 6 ogw'ekiro 7 kakati tebakusibiraawo tebakusibiraawo ekifo kigazi nnyo n'ekyo olina okumanya budde bwa kiro naye ng'era gye bakutwala oliko ekikookolo ku mutwe teri kikyasinze kuba kikaluubiriza bulamu nga kukuteekako kintu kino ku mutwe obeera bwoti deni n'empinguzo ate tokkirizibwa kikwatako kyejjako kati omuntu ng'omutwe guli mu kikookolo bwe guti tomanya kiddako either oba ogenda kuteebwa ng'oba oli kisolo kyekikulya oba kiki toyinza kumanya kikola ki kiddako kakati banyingiza ekkomera sekita y'ekkomera baggulawo owulira oba owulira komera diina enzigi ziri zennyini enzigi zennyini engumu kakati ziriko era nalyo liriko abakuumi baayo kakati bantuusa ku kkomera baggulawo waliwo ekitabo eri omusibe gwe baleese muwandika n'owandiika bawandiika omusibe gwe baleese ssebo era wali eri bakubuuza amannya go nti Mpalanyi Michael nti erikola ssente koma kulya Mpalanyi Michael kakati ne bawe bamala okukuwandiika ali mu register yaabwe eyaabo kubanga eyo department y'abana abakuuma amannya g'abana agakuuma geego ga Ereku Opio Odongo Ebyongo abo be bakuuma amakomera kakati banyingiza musajja wattu eyali yamanyiira okwebaka ku mifaliso olw'ebigere owulira otya ebigere sisobola kuyimirira kyekyo ebigere nakunnyonnyola nti sisobola kuyimirira bansitudde bakukutteko esayidi eno noona akukutta esayidi eno bonna basirikale then emabega wali abawondera bamundu maje be bakola ki bakuleeta buki ku butonde bwonga balaba nti oyinza okutoloka ate kati sisobola kuyimirira kakati bwe nali ntuuka mukomera linga bamaze olwo ekikookolo bakimbikulako omukumu bakulu n'atowa wooda temukkiriza muntu yenna kujjawo mwami ono wano oba si buli omuntu ayingira ow'omwami ono gye tumutadde olunga kikima nze natya n'okutya oba bantyako ki oba akagambo kali ke baayogera nti omusirikale waffe yatubulako dda koma kakati munnange banyingiza mu luumu sementi luumu ziri nga omanyi self contained mulimu ekiyigo munda ne toyi toyi size zino ensime toyi ze zino ez'okutuulako then n'amazzi gabeera omwo kakati biri mu paati kati kano kasenge bakasalako wali akaliko ebyo department y'ebyo then ne wano eno eri esigadde sementi puleyini batemengeje mulimu toyi y'amazzi omufaliso n'ekitanda bakuteredde mudda
byebintu byo byemwagala ebyo musajja watu nani namanyira okwebaka n'ensula eno okugulu nebaka n'ensula eyo enkyokero yambale kakati omusajja afaana ngamba woba osobola okugenda kwali onaabeko webake enkya ku makya saawa zijja agenda okwera saawa emu kitundu tujja kuba tukukima abakulu baba bajja kugenda kuddayo ew'abakulu balina ebibuuzo ebirala ebyokukola ki ebyokukubuuza kakati olwo nze nakaabye dda ndi awo amanyi sirina buli kimu kyampeddeko sirina mirembe nentuula butuuzi saanaaba kakati luvannyuma nnyo joki munda muli ekikokolo kino bakikuggyeko anti oba oyingidde mataala gaakannyo nnyo ogenda okuwulira abakema kumbe gwe webakusibidde komera manene nnyo galimu toliwo wekka ng'owulira emiranga emirala giri ku balala n'abalala buli omu asinda lulwe gwoba okyajja okenyera kakati waliwo eyali aninaanye nga lumu entunudde mu face to face naye nga wano enzigi mitayimbwa kati kyewava wabeera yajja ayimirira bw'ati ku mitayimbwa alengeze alaba ataani mupyaki gwe bakoze eki gwe baleese nanengezako lumu zetunuddemuko just lukubo lwe lwawulamuko bwanengezamuko nangamba mukulu ogamba otya biki nga sinyega nagamba webake bagenda kukeera bakukime jukira emmotoka eno emmotoka ezikukima mufirudi bino ebyakuwamba biki byonna kukima ndala zikoma kati waliwo galagala zino ziringa balina galagala ezo ziringa double cabin za kinamaje security ezo mwe bakuleetera ekyo kyo kibeerawo nga kivuga olwo bakuzaayo bakutuma butumi bakirina nti kati oyo mu mutwalo eri mu sekita bweti kati then bwe neebaka ne bukya ziba ziyingira saawa exactly baleeta ekyenkya baleeta obuugi mu kuleeta obuugi babuteekayo bati nze nno musimanyi nti no ndi mu byakisibe olwo sinnakkiriza mu mutima muli nti no olinze bajje bakubuuze nti ku muceere netokuyagala ki ebyo naawe kakati baleeta obuugi ngemazima bwannemu okunywa kubanga memole yange yali ekyalimu ebintu byewabweru okitegeera kakati ng'olojjukira nze nali nzimbye nze n'ebigere sobola kuyimira biki obulamu bwampeddeko obuugi ne mbuzira bwe nzira obuugi afande yali akuuma onagamba manyi tolaba nti bakukubye wenna tosobola kutambula obwo obuugi bugenda ate kukukubya bupya. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children would be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset.
children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boardings. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably, come to our boarding, go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 6 39 oba 0772 64 39. The Place, a home far away from home. Wano tebazira kulya. Yagamba ate? Obuuju obwo bwozize onzira okulya kigenda kuddamu kyekukubye buto. Onywe ku buuju obwo. Onywe ku buuju. Kozi baatugambye oli wa NUP. Foot soldier. Foot soldier ozira emmere. Oyagala kufa. Foot soldier toyina zira. Ate baatugambye ssebo ne ranko oyina nnene nnyo. Kuzaffe. Kuzaffe. Ddala oli kulya infantry commander 003. Foot soldier wa Kyagulanyi. Ozira okulya. Oyagala kufiira ku ekyo kukulya. Obuugi. Kati n'empalapala nyaawo. Ge mazima obuugi saabunywa nabuyiwa. N'obiwowa. Era nekululawo mpola mpola n'engenda eno mu kiyigo oyiwa mu ndomo embuyiwayo mu ndomo ngamba bano bajja kumpa obutwa n'enfulashinga ate n'essowaani n'enjooza bulungi nnyo. Dino obuugi babuleta ku ssowaani bucket baleeta waliwo basirikale bennyini bajja n'ambuugi ku makya nnyo okusaafinga amakomera gwonna lumu ku lumu munywera ku masowaani. Basibanga bakungu buli omu lumu ye bakungu ate nga eri se prison nti ensi egimanyi nga bona amanya nti luzira prison kifo kyekyo eri se prison nga bwogimanyi mu mateeka nga wetunaabeera n'ogamba ekigo nti eyo eri mateeka ekitalya luzira. Kati ngaffe wane waffe Matugga tulina buwambu prison yetwetoolodde awo. Kimuntu agamba mutute buwambu. Kati olwedde lwaki nkugamba nti nerisi prison ekifo kiri eri buli kimu kyakukuteekako kikookolo ku maaso toyina kumanya nnyo byawo era gwe mugaso gw'ekikookolo okwo toyina kumanya we bakuleese. Kakati maze okwoza essowaani bulungi nnyo mba mpulira emmotoka ejjeegira omusinde gw'emmotoka ngenda owulira eŋŋombe ku geeti ekuba eŋŋombe jjukira ku geeti kuli akuumawo abeera munda then ne wano mukomera ku makomera waliwo abasirikale abakuumawo omu okitegeera muli basonyeri munnange
emmotoka bwe yatuuka kati ogalagala eno bwetuuka ono bamutuma musibe era mu kitabo wali eri asoma linnya lya musibe gwe bamutumye ngendo kati jukira lumu bali bansibidde ku ya kumpimpi awo basoma foot soldier Mpalanyi Michael 003 in fact ekintu ekyo natuuka ekiseera omusajja alimba mu yakisoma bubi tugateeka ko gundi yo natuuka ekiseera nga neevuma olunaku lwe nafuna erya infantry 003 nakyevuma ng'oli wali nti buli eyajjanga nga kwayita kwatuukira eggomba sebo gwe ranko ojima biveeko ebyo naawe byoliko ebyo ranka ki biveeko ebyo byoliko mwe mwagala nnyo ebiyiise kakati bw'asoma mu kitabo wali ne banja ne bansitulayo jjukira lisobola kuyimirira bwe bansitula mu kitabo wali omusiba nti bakusoma no basayininga nti omusibe guni mututte ku ssaawa bwe ziti banyambusa era okujjayo munda wali eri ekikookolo nakiddako kyabuwaze kyo kikuddako balina ebikookolo byabwe black pure kikuteekako muli oba tolingiza okuleka okulaba ekizikiza kakati ekikookolo kyokka kirina tokya tomanya nti bakutaddeko ekikookolo kino kiki ekiddako kubanga kiri ekituufu ekifo kiri lowooza ku kufa ge mazima kakati bwe bantuuza mu galagala oyo bantwala waggulu mu interrogation rooms olwo olunaku olwo lukedde olw'okumeka olw'okubiri tolina adde ku basibe bonna gwe walabyeko abalala abo owulira buwulizi kusinda kusinda kukenyera kati ekyenjawulo nti buli omu abeera n'egundi ye ebeeya muleese buli omu oli ku nnaku yo ate onaanonooza kibiri gw'owulira maloboozi owulira buwulizi maloboozi lumuzi n'owulira abakajina n'owulira emiranga eri n'owulira abakaaba n'ogamba n'omanya nti ho era natandika okumanya nti ekifo kyenzizeemu lowooza ku kintu kimu kuliraana sitaani bantwala mu interrogation rooms ziri ewabakumu ku bakulu tosobola kulwa omukulu gwe walabye ejjo gwolowooza nti wamulabyeko wali eri ate mukunzizaayo ng'ate si yeye ate bano mulala oli katonda waawe wagezeranga mulala ate ono mulala bakutwala eri katono nga dambu tokukubira saluti mukundeeta nga bankomezaawo waggulu mu interrogation rooms ziri waliwo we bakusibira emikono gyo empingu zo zibeerawo wali tebazijjako ezo empingu ekikookolo ebyo byabuwaze katonda waabwe ali awo obw'okusinga okukuuma kyabuwaze kubanga bo babeerawo awo ku muntu gwe baba bakutte kakati bantuusa awo nyambuka bansitula bantuusa era mu interrogation rooms omusirikale abuuza lindako ono mulema tayimirira tatambula tekisoboka ng'omugaba nkubye munna ebigere byonna byayatise sisobola kuyimirira ekyo nekyo sifuka kibonerezo nga nasooka nziza okutandika okuyimirira nga yakubambye yakubudaabuda kubudaabuda kuyimirira ku mpaka by force then nakugamba buukabuuka ebigere bino ebyazimbye byonna bino naagala obitulise buukabuuka nembuukabuukaawo bannange nennemererwa omusajja nazira nagamba lindako wano okyabuukabuuka naye pureshapu zaffe ziri eri zakuddamu pureshapusi 2 kati wali wakakubako 6 jukira nali natwaza nga nkomye ku 6 obulayo 194 kati 194 luutu eno ayagala nziddemu nzimaleyo lumu jukira akosoza mu training ebimaze okwagiragira biki nolokozika nalyo kanziramu olwo nno ebyo bino biri kuki ekikokolo kwekiri nokka empingu kweziri
noka ku press up nozdamu bupya n'agamba luli wamanyidde bumanyizi mwe abaana b'NUP muyina akamanyiiro kangi kati wano weefudde ayekenyeza nnyo kyokka woobeera wali eri nekyagulanye ofuuka ekizibu toyagala na muntu yenna amusemberera oyinza okulowooza obulako Oluganda ajjukiramu kagadi ndidako yagamba atya yagamba toyagala dde muntu joli omuinakoki abuuza mujole omuinako Oluganda kyagulanye omuyinako Oluganda ngaba miki be baganda genda ku press up nenzika ku mpingu nenzika ge mazima natwaza ate kuno nayongerako nnyo nakoma ku 8 nekiza wali ozisobola ngobabuzabuza kuno engeri y'obukambwe bwe yayayira mu bikibi nayongerako ku press up nakoma 8 anenkomaawo nga ntuufu jukira ekigambo kuba press up oliko ekikookolo ku mutwe olina empingu oli bwoti niyo beera otyanga pressure up zimanyi nga nalabako Kyagulanyi nga kupa pressure up ezo yakuba yemeka we yali ebweru kati sebo mwami aje mbadde nkusaba otuukeko mu foomu gye nalimu oba kale n'abatuuliriza oba n'abatulaba mbadde mbasaba agamba nti nze nakuba ntono nkusabira okituukemukko obereko enkokolo eyo ku mutwe tokolimira abantu obereko n'empingu okewo wansi okuba push-ups kale 30 nze nkikusabira okikutuukekokko ekyo kyo nkikusabidde oba kale wekiba tekikutuuseeko temuzadde kale omwana akituukeko ali kunyumiza bulungi nnyo sitoola entuufu gy'oyagala okuwulira mu butuufu bwayo katono gyawo mbala naye abantu bano gwe tunajja waliwo batunuuliramu booti walaba nga basobola okuba nga bazadde ekituufu kiri nti bayinza okuba bakyeyita nga si bazadde bayinza okuba bakyeyita bweyisi nti bazadde naye si bazadde okusinziira ku mutima gyabwe ekirala ekimalamu amanyi nti bw'oŋŋamba omuntu ono nti asobola okugamba nti buukabuukanga wansi wano waliwo amabwa oba ne ebigere bizimbi. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere naddayo wakana atwalira omwana we Crispus ate kati olwedde ebyo bagwa mu bugagga tebakyamanyi bino ebibyo bakugambye baba babiriko ebyo ali ku kalimu afumya buwumbi omulimu gwe ogumuweesa wali omulimu gwa tocha okitegeera kyekimusasuza siya gyebali ate baali badde basobola otukima kati ngaffe nebagamba nti mpala nnyo awagira Kyagulanyi lwaki awagira Kyagulanyi tumukime bo balyaku ekyo ky'obuuza kwe balya era akalimu kaabwe bakenyumiririza mu banyumirwa bino bye mukeera kumanya ne mulimbagana mbu mugenze kusaba simanyi mugenze mu mizikiti kusaala simanyi ku mukyaki kusaba simanyi biki simanyi kubulya ekigambo kya Katonda eri bo beetegeera ekintu kimu in fact bali babula kuteekawo mbeera nti oyina kusinza bo oba kusaba bo epointi yabe Katonda waabwe bamanyi ogwo mundu gwe byebirala byonna ne boonoonyumyaki ne boonooyogera ki Bayibuli
Kulwani obigamba ava Yesuba bwesubi bwati alinganga kiguni mu katebe bwati Yesuba gwe mugambe bya Katonda ngate yakugambye nze Katonda wawana tugende maso ngaola bikandozo vayo nga mufuse na bamukwano banga bogenda mukomera ndi mtu kani mbaba mukwano nkunyigidde munaye mu mbeera eyo bamaze okugirawo mbuse pressure up nkomye ku 8 nguddaawo nkabye byenakabya mbyo kwaba byangwako nentukesera nga nekyaye ne mugamu nkwegayidde nzita ojja okufuna emirembe ngonzise asaka mu busesi katolo kati yakola ngate namwegayirira ne mugamba obulamu siina sikyasobola nzita busi ojja okufuna emirembe nasikati na bamala okuza nakyusizawo face agamba Kyagulanyi yabonoona ekizo buzibu bwonna muntu oyo ebizibu byonna byentomedde era ebizibu byonna byenasanga tebagamba bakulanga ekintu kimu Kyagulanyi era ndowooza bo ekizibu kyabwe bw'ojja ng'oli wa Kyagulanyi nnyo wali tebaagala kuwulira kigambo Kyagulanyi baakuwulira Besigye era ekizibu era kye nalaba obuzibu bwe tusinza okusanga bumu mu kunyoomerera kwabwe mwami Kyagulanyi bwe baamunyoomereranga nga bamulabanga ali bwati ne bwati gyeyeyongera okubeera bwati baafunamu bufunyi ntondo bafuna akasajja ku mutima kati nze empalanyi ninaki okutwala eyo nze empalanyi ninaki one ekisooka nakubanyonyola bulyo ne mbagamba nti nze Kyagulanyi namwagalanga muntu nenkunyonyola nti nno eyajja mu ebyobufuzi nga demokrasi mu Uganda alaga nti waali omuntu eyesimbyewo mumanyi gye bamuzaala mumanyi wako kitundu nensawo neŋŋamba kamuwagire okitegeera kati bwe kiba nga kyatuuka ku ekyo kale kati bondooza kiri eri okumuwagira omuwagidde okoze eki niye bagenda okulaba nga ate Kyagulanyi akuwadde n'ennyota oba sitole eyo tugikomye ensonga ezikwatagana n'ez'ebya nnyota zireke era zikomyawo lwaki gwate bali bakwagala balabedde omuntu omanyi kye bayita 003 komaawo tweyongereyo kakati kwolwo olunaku neruyitawo ne baweekyemisana pressure wewe naye mugamba musajja maze omugamba omunyonyodde pressure ponkomye mugamba nkwegayiridde kimu nzita ofune bufunyi kyolina okukola kimu nzita busi n'atowawo daawo ne banzijawo ne babaako amadaala ge banteesibirako somulako empingu ezo ne banteekako bwekuti kuno omukono guno ne gugenda kuno ku mpingu ku pipe waliwo madaala galiko ebyuma bino kati guno bagusibira kuno na guno ne bagusibira kuno n'obeera bwoti kakati ku madaala awo waliwo abakoobawo olwo nkunyumiza olwo guno guli ku mpingu guno guli ku mpingu waliwo abasirikale beebo nno UPDF military jati biki abo bonna bangi ki olwo ekikokolo kino baddamu bakimbikulakoko nfuneko kugundi essa kati wabeera omukazi waliwo omukazi ali musirikale bw'atiragamba ekyo kiraba kijja kulaba ebyawano kiraba ne bakinzizaako olwo mukukinzizaako bakitutu mutwe engolo n'empitako omukazi nakazadde w'eggwanga n'akuyita kino nakazadde w'eggwanga eno bakugambye abo bamanyi ebya nakazadde w'eggwanga nga bali eri ebyali abikugamba omukazi yaŋŋamba ekyo kiraba kijjalaba ebyeno kijja kulaba ebiri eno kakati ngenda okuwulirizamu akagundi mpulira emiranga wansi eyo ate gitya emiranga wowe okuyaayaana okwo nemanya nti mu memore kyandaga nti ekifo kinene kirina abalala infantry bifeeka ate kumbe ekifo kirina aba buli musango buli gwomanyi nti musango gino gyamaanyi tolaba nti no nze bantu bandetera gwa bya bufuzi
era bw'oba oli wano nga mubeereyo ne mwerimba ng'omusango mu Uganda gwe gw'ebyobufuzi nti mpale bamukwatira lwa byobufuzi wa byakyagula nze tebajja kunkwata namalayo kankusabire buli musango gukutwaza mu kifo kiri ate gulimu gauges wali basiba kusinzira ku gauges na musango kyo gukulese ate gisinga gyonna jo tegiriiko tekuli kuteesa tekuli kukola ki kakati ntandika okuli okubona n'okuli eri biki byonna ekifo kinene kiriko basement zikirira oluzira bwotya gugobatedde ate kati nkwabe bantadde wano ku mpingu bwenti waliwo amadaala gakkirira yeeyo wansi emanya nti era olwo natandika okumanya nti kituufu ndi musibe erulwe tonamanya naye sinamanya nga manyi naye namanya nti ndi musibe mbeera netambeerera nyangu kati olwo bakutadde wano bakutirawo ki kuleego oti emikono ate nze mmanyi sendi ku mpingu wali ekisooka ogibwako tobeera na ddembe lya freedom of speech tebeerawo toyogera kubanga ekisooka kyolina okwogerako be balina okikuwa pozi nga bakubuuzizza tolina kulaga nti noobalaba tebaagala batunula mu maaso batunule mu maaso lwaki obatunula mu maaso tebali mu mateeka mwe ebyamateeka mwe mubimanyi eno abasajja bali eri balina amateeka bo bali above the law kati gwe nga togamba mbu mateeka ki tetuyinza twalayo ku balooya ne bajja ne batuwolereza lwaki ekifo balooya okuleka mpozi balooya okujja okwegatta ku buti looyo waabwe ngalooya wafuukuba ebyebyabaalooya ebinfact abantu abasinga bino byonna byolengera musimanyi ono looya balungi nnyo ng'akuba matama eno ebweru kiri ekifo tekikkirizibwayo muntu wa bulijjo kiri ekifo kya security of purpose looyokikizayo balambula wano mu Uganda nekifugo walaba gwe kiri embeera tensobozesa kumanya kifo tosobola tegera nti kubanga olusikyali mumatuga kubanga oyinza kubanga olwedde nakunnyonnyole muli kintu kya kifo kiri eri kya kikookolo kakati nkugambe wanti wano nakunnyonnyole infact mujjukire nabannyonnyola bulungi nnyo nti nze nakoma okumanyako ebweru by then nga ndaba akazimbe ka URA akawali enakawa awo ku Mubuzi kati ate nkunnyonnyole kiwe nakoma kati mpala bakutadde bwe bati wavaawo otya bakulekaawo era byawali ebyakisiikale nga obimanyi batowaawo mukulu yatowaawo ne banzigisumululako ne banzizayo kugalagala ne banzizayo wansi eri wansi eri mu luumu gye bansibira nembeerayo kakati olunaku enkeera banziramu era bankima nyambuka tolina musibe yena gwe walabyeko owulira buwulizi ne bankomya olunaku olwokusatu interrogation rooms kati olunaku olwokusatu era ne banzirawo wali eri buukabuuka kolaki kumbe omugaso oguli mu kubuukabuuka ebigere bino baagala oba bigume oveemu kiri ekyokukekejjanya kati nakitandika okukimanyira nti kituufu nagudde mu balabe nenkimanyira nenkiteeka mu mutima wagudde mu balabe oba wagudde mu namanya nti nagudde mu balabe era n'ebyokukegira nembikengira nti kakati nziguddemu sikyalina kyakuzza nensaba Mukama Katonda kintu kimu era namugamba Mukama Katonda gwe gwomanyi ate ekyokusaba Mukama Katonda tokisaba nnyo nga bakuwulira bali be bakatonda baawali kati ate osabe Katonda kyomulala okitegeera tokisaba nnyo ekyo kikuzaayo ku miggo gyo jukire baba bakukubyekubyeko ate okuddamu kati olunaku olwokusatu olwo bakuzaayo nga mukunzizaayo kyebayingiza mu kompyuta kyebakubuuza byonna amannya go n'ogwogera ekifo gy'obeera okola mulimu ki era bambuza ye bagamulirako yokola mulimu ki nebagamba ndi muvuzi wa boda ate omulala nebagamba omulimu gwange
bwemba sivuze boda nkola silage oba emmere y'ebisolo emmere y'ente ente zino ez'ebikomera biki byonna kati bwe nakoona nti nkola silage emmere y'ente ngikola afaani n'agamba linda jjukira essimu baali baginjijako bagijjayo essimu yange bagenda okukeberakebera essimu nga nyinamu ebigundi photos ezimu ndi ku mafaamu ndi kukola ki musajja neyeekanga n'agamba naye ng'ate bino tekikufaanana kino n'otuuka ate ku process eno oli musajja wa agriculture Mulamba mu gavumenti ya Kyagulanyi obadde obala kufuuka ki Minister of course era naddamu kaawo netuddamu of course manyi nakubeera Minister of Agriculture n'agamba ku lugezigezi lwe mulina gwekama mutwale ebyaffe byonna bye tukoze yagamba ku lugezigezi lwe mulina mutwale ebyaffe byonna bye tukoze amugamba nedda mukama wange kati olwo najjajjako akamwenyo kubanga memole yamulaga nti musajja mukozi ono omusajja ekintu kino tekimufaanana kubanga ekisooka n'eyo seketa y'ebyagulika kyabi ky'okutuuka okukola ebyo si bya buli omu nti wuuno kakati nkola silage mmere y'ente ne munyonyola n'abirawo biki n'agamba okay n'anootinga wali eri kakati najja naye naddayo ate era eri kama naye kati tusooke tudde ku Kyagulanyi ono yakujjawa natuuka ekiseera ng'ate buli we bakomyawo ebintu bya Kyagulanyi oba ebyeNUP banaye ng'omutima gunfa obusungu bwabwe bwonna tosobola mugamba naye muntu gwe twagala tubakyuse obusungu bwabwe bwonna beezira kulaba muntu nga oli mu byakuyayanira nkyukakyuka kibayisa bubi nnyo tebakyagalira ddala tebakyagalira ddala era nze emirembe gyanzigwerako ddala lwa nsonga eyo kati anzizayo mu by'okukoona ku Kyagulanyi biki ojjoota biki wani musajja akola silage kola bulunye emmere y'ente biki byonna n'obujulizi buno tubufunye naye ensonga ya Kyagulanyi eno mwe mwagala okutujjako awo tewamwegaana kitala tetunnaba nasirikawo kubanga nali njagala kuddamu nenzijukira ate ku tocha gyempiseemu nensirikawo nga tejjukira okimanyi nti naataawo wali okikola newagala twagala tubajjeko tubalage nti kati bino bemukola bikyamu bali abasajja we bambuuza omusajja addamu nakimbuuza mmwe mwagala okutujjako nenziramuuko mu katonotono nti agamba ddamu mpulye siwulidde njagala ansa ne mugamba yafande kituufu kiri nti twagala kubajjako ng'amateeka oba nga mukuyita mu demokurase nga si bino byakuyiwa musaayi si byakukola ki kubanga amateeka gakikola ki lwaki nakiddamu bwe ntyo jjukira ebifaananyi byonna abakwina abakola ate olwedde nga ne bwe neegaana ne bwe naayogera nti no si kituufu ate olwedde kyekyandeese nga siina kyakuzza tenzikiriza nga kyekituufu kati naŋŋamba nti oke sirikale naŋŋamba awo nti oke tugenda kukola okunoonyereza akaffe gy'obeera ematugga tugenda funa lipooti bwe tunamala okuŋŋanya lipooti n'obujulizi bwaffe na buli kibi kyonna bw'onaabaina n'omukisa gwo tujja kubitunulamu tujja kukuta soke twekkaanye neeyisaawo awo wennyini jukali azzeemu nga mutandisa okwogera wali tosobola musaba pikiyo nga piki yange gye mwankutte nayo lwaki temugiina kakati ebyo tebyali bya kaakati kyekyappe kyate byajja luvannyuma kati mu budde obwawo olwo nkyakunyonyola sitooli nga ya simu mu kukeberakebera essimu bajja basangamu ebifaananyi ebimu nga ndi ku kisaawe kya Viper eri ku St Mary's ekitende ku tiimu ya Vipers eyawano mu Uganda eyamulindwa n'agamba oli muwagizi wa Viper kakati naataawo Viper teyali tendetedde nayo bizibu byayo bitya twagala emipiira naye waliwo olumwe lwogwa mu kintu ng'ate kyennyini kikuteetako tocha kati omusajja ngamba nti musajja gwe nkwewuunyizaamu okusinziira ku bintu byenaakakunye byetwakalaba ku simu yo wano abantu abasinga wano mu Uganda emipiira gya wano tebagigenda nnyo bali nnyo mu mipiira gy'abaana abatalina
be batalina benna kyebamanyiiko wadde osanga abantu nga n'aleetamu kawe emboozi yeewu n'agamba waliwo ne betuleetawo ne tubakuba emiggo bano baaseno balwanaganye embooli yakubye munne n'amutta lwaseno gy'atagenda nakulabako omusambi nti azze wano e Kampala bikiki ebyo bwe bityo okitegeera oba amulabe maaso ku maaso naye ggwe okuwagira Viper agikimako ki ne munnyonnyola awo ne ngamba ekisooka bulaza wange yasomera ku St Mary's Kitende then ekyokubiri Viper we yatuuka okubekyuke munabwayo yali esambira buyukwe by then nali nsomera Lugazi kakati nensikiriza nga wonaabeerako kyoyagala then ne munnyonnyola muuka awo ne mugamba nti n'omuntu nannyiniyo wabyamizannyo nnyo yaliko FIFA president wano kati nangamba naye bya Viper nkuzudde obimanyi nnyo kakati njagala onsomerera lineup ya Viper yonna nomalo gisula mu busuuzi muntu nzirayo bupya nenevu mateo balwaki nkonyeeko ate nnyo ebya Viper kati chance ya nyama nti nze ngeri gyendi muwagizi waayo wakapiira nenyinyonye lineup nengisoma n'ogisoma yoka soma abazanyi 10 nambuuza Viper saws no Viper manya abazanyi bayo inze nsomera obudde nambuuza bwamala okumuuza ebyo byonna nambuuza omusambi in fact omusambi ye gwe yatuukirwako jjukira omusajja akubuuza ebyo ennyindo mpanvu bwete yakakokola kakati omusambi bwambuuza Hilale Mukunda n'omumanyi kati ne mugamba nti mumanyi nambuuza ku Viper ayambala mujozi namba mmeka ne mugamba jaze namba 16 awo nenda banga tuzikwasa nanzizayo ku musajja ayijuka nawe ine nnyindo bweti nanzizayo ku musajja oli omulego bayita Paulo Muchwerezi nagamba omumanyi kakati okumbuuza ebyo nenzijukira nti jukira ennyindo yakakokola abazanyi bambuuza bamu West nemmanya nti wamma bagoberera kyabwe nakimanya yes wamanya raawo eyali ambonereza ennyo yali nnyamuuko ku bigere awo ge mazima ebyokunkubisa pressure ups in fact saabiddako ebyokukuba pressure up nakoma kwebyo awo n'agenda ngatattamu ku bigere n'agamba kati ekiriwo ebyo byonna tubitegedde genda ku kibonerezo ne banzizaayo era mugundi mulumu gye bansibiramu kati lumu gye bansibiramu okuwola omwesi okwetoolola baginsibiramu wiiki ne bankyusa munnange mu kunkyusa bantwala mu lumu ate endala lumu endala nensangamu abasibe nga mulimu abasibe nga 7 kumbe mulimu amanyi nga naye bamuzibireyo era bamala okugula bali bandeesa olwo nga negundi bino yali akakajira bigere natandika okuyimirira ntambula naye nga amabwana biki byonna ngera omanyi gundi nanjaniriza ono omulenzi Ssentongo Shakulu Gaza Media naye community wa NUP yakwasaganya ensonga za mwami Kyagulanyi mu bitundu by'enjeru naye fuutu soja Shakulu Ssentongo naye baamusiba n'abaweereza era bwe natuuka mu maaso ga Shakulu sinu yagamba komanda munezi zero fili bakuleese yagamba ati ifo tukomanda 00 fili bakuleese je wagwe ginda 00 fili bakuzudde batya okimanyi oyinza mukwata teyakuba abasibe bano abalala bejjukiro bo tetubamanyi nnyo naye ono engeri gye yali amanyi nagamba kino era yagamba nti ebintu biwanvuye olaba baleeta infantry commander 00 fili Gaza Media in fact yagira nnyo yatya nnyo ate no n'asanyuka kubanga ekkomera nze we baali nteekamu nga tuyingidde mu luumu yemu nfunye gwe twemanyi naye aba struggle nenziramu essuubi kati oyo ye yali kulanka ki oyo wa media oyo yali akolanga owa media mu bitundutundu bya Njeru municipality ate nabo media bakwata
a point eri ku kiri nti oli ku cause ya struggle teri in fact kye bayita struggle ne wobeera oli mufumbi bakwagala ngoli weni yupi baba balina okukwagala kati ne tubeera omwo bwe tubeeramu batusiba batukesere nga tebakyatwambusa waggulu batusiba oyo Shakuru naye bali bamuyuza ati buli omu bamuleeta isia Shakuru bamukuba ne bamuddamu ne raawundi tutwaza omwezi guyita bukyanga batukwata oba bukyanga bankwata saddamu kutunula wabweru erumu ziri eva amaaso gabeera mu light toyina kyowulira tebagala ofe maaso ate tebagala ofe maaso ng'oli mu light forever toyina musinde gw'owulira nti bodaboda eyitawo emmotoka eyitawo kyoyinza okuwulirako wali ekimu nga tuwulira ekintu kimu ze chopa ezijja mu kifo olwo ziba zireese bakatonda baawo abanene bagira mu nnyonyi obadde kinaawe ofisi bazirina allocation nyingi ziriko bonna bomanyi abatwala obuyinza mu ggwanga chopa nnyonyi zezigwawo kati wowule kyo eriko negwa era gyoddamu okulya nga eyambuka nomanya nti nno ereese katonda omulala ereese omunene kakati batusiba bwe batusiba tubeera omwo mukomera tulimu musanvu kati abana abalala tebaali babyabufuzi katono nnyo abantu abandi agadde okumanya mbwe gye babasibira tebabatwalako mu kooti ekituufu kiri nti tebatutwala mu kooti muluumu eyo bwe tubeeramu twatuuka nga tulimu 8 ne tubeeramu nga bano abalala si babyabufuzi balabala abaali byaki balina agasango gaabwe ate bo kati engeri ffe batugattamu nti engeri yabasitogo batweriraani waba wayise ebbanga liiryo baleeta omulala ow'ebyobufuzi ye Kimera Ibura gwe bayita miguna from Masaka City Foot Soldier Kakole awole 20 Kakole atwegattako era bamutuusa mu ffe twamwe bamuleetanga bakubyo si yalina akanyama nga kana akako kano akanyama kano ate baneemwe ab'obunyama mu kiri ekifo bakuleesa oyina akakole mbu wakola akakole ennyama ogwevuma bakuba miguna oyo Kimera Ibura manyaga agatiisa mugajjawo balina ebyuma bino bibesibo baati bamukuba ne zisalira kati natuuka ekiseera nze yajja nange atintima mukomera n'entandika okunyiga ate abasibe be baleese nga gwe w'amaanyi erinnya lyo lyo erijjawo kyeneebaza Katonda kimu ate ovuwiki olumu kyafuuka nga ye tocha nti twatuuka ekiseera nga tebakyakwambusa waggulu just kubeera mu room forever notuka nejetamwa tukeseera nojetamwa tofuluma tokola ki okuleka okwetolamu waliri genda onabe komawo netubeera mu komera kati bana abasiba abagasanga awo ngobano sawa kwogerako nabo ne bakuwa at least ku simu nga bula smartphone ne bakuwa mugira muzannya mu nze wansobera si ku game ebyo byesimu bive na kotodamu na kubinyumyako wali nze nakkiriza nti ndi musibe kakati baleeta miguna oyo mulumu abeni yupi tubamu bameka basatu muni munze Mpalanyi Michael Shakuru Sentongo then gireeta miguna omusajja akubuuza bakujjeewo yajali na amasulubu gonna bagamanyako amasulubu ge gonna omusajja muse bagamanyako okuleta mu kifo kiringo oyina ekirevu kati nga bona bekirevu kyoyo omusajja simanyi mbewumu ne bakulwala mu kifo kirimbu bakuleesa oyina ekirevu kisaka kati nekiti bamanya kimanye twabeera mulumba miguna Kimera Ibrahim oyo ye omubuuza bakukuba kusanzeewa kakati musajja tebamutuusuusaamu nga mwetuliffe era naye yabuuza nagamba ye yasooka n'okubuuza nze yakamba infantry ye nasooka atyamu simanyi lwaki basibe bannange era nabo bankaluubiriza kyokka nga ne bafaane bana bakuumawo batulaba
banewuunya nyonzo okundeeta gwe obukodyo ina bungi negwe infantwe bakuzudde batya bakuzuula batya kumbe ye bamuleese tamanyi nti ffe tumazeewo emyezi ng'egi ng'esatu kati naye bamuleese era mu kumuleeta ne tubeeramu basatu bano bonna ne babajjamu luumu ne tugisigalamu bapoliticians bameka basatu Paranyi Michael Shakuru Sentongo ne Kimera Ibrahim ne mutandika DC gye bayita emboozi twanyumya twanyumya kakati kwa mtu akola yo cha prison break twatuuka ekisi oli musajja twatuuka ekiseera ng'ekisooka bali bannanga babiri baali basiraamu nga nze ndi mukristaayo jukira mu interrogation room zibambuuza ova mu eddiini lyo biki biki magamba ndi mukudi nabinyonyola ebyo gibateeka mu computer biki bambuuza oli mukristaayo biki biki byonna ne mbagamba ova mu family ki ne magamba mva mu family ya Bishop Nkoyo oyo owe Matale omusumba oyo Bishop oyo yafa ebega era abajingira nega agamba okay kati bwe twabeera mu room omwo mu komero omwo twatuuka ekiseera nga amagulu galuma totambula tofuluma teri musana light zokka emmere bagireeta omwo embeere baleetera mu bucket basirikale bakyusakyusa duty bajja n'emmere mu komera kawunga na bija ate kati lwobuuza mmere ki kawunga na bijanjaalo for life adayo kwaliko amakoloni olwokuba gwe kwogejjedde munnange kati bwe tubeera omwo mutubeera mu komera omwo kawunga na bijanjaalo abasirikale bano be bajja n'emmere ne bayingira muli ne babega n'olya nabo kubanga nze nasooka zira me twasooka ne tugizira tukusooka okuzira ne tugyekengedde sooka batuzza sooka banzizayo ku tokyawo nali sina kyakuzza oyagala kufa njala omusajja ali ku ddala infantry commander atozira emmere ofa enjala ekyo tekijja kubeerawo nenzira ku mmere nga sina kyakkola kuba nali sina kyakuzza ne tubeeramu mukomera babega emmere wali n'abasirika ne gwolondako ne mulya nabo naye tebayingiramu na mmundu muluumu munda muli omusirikale aleeta emmere ye amuyinawo miguna yinza gibajjako tebayingiramu na mmundu era baba bazze emmundu zino bazirekera bakuumi wano ku mulyango then ne bino byonna ebyambe byabwe bino ebiso biki babiteeka wali ne bayingira munda ne basaavinga ne mulya kyekimu era obuugi ku makya kawunga bijanjaalo kyemisana kawunga bijanjaalo ekyeggulo omwezi ne gukwata kyekimu gwakubiri kyekimu twatuuka ekiseera ne tukaaba ne tugamba ng'ensi gye tulimu ndala olwo muli myezi emeka okuteebereza kwaffe twatuuka ekiseera nebitandika tuva mu memole nga wobangawo okumanyako ennaku z'omwezi kubanga bano abasirikale abaleetanga emmere abamu ab'enjawulo twafunamu gaapu nga mulimuko abajjayo abogerayogera ku Luganda olwo tumanyiddeyo nga tekiringa luli eri we baatuleetera nti mu kutuleetera nti we baatuleetera by then teri omusirikale yanyanyumyako naffe wadde twefasa kati nayo nobirya nomugamba ye bannange tuli mu mwezi ki musirikale nagamba nakunnyonnyolamu okaaga omusirikale agenda okuliramu kunyonyola nti tuli mu gwa 7 nenzijukira bankwata gwa 3 nga 18 225 angambye gwa 7 tola musana tokola ki oli omu natubeera mune batusiba kati no mune ebintu bikusobera twatuuka ekiseera gundi ate ye bagamba w'oluvannyuma alibo w'oluberyeberye miguna gwe baleetanga yena amenyesemenyese yena ali bwati ffe twamunyiga n'okumunyiga miguna yatuleka mu komera bamuta ate era oda zijjaawo twagenda okulaba muntu kimyemu temwaba yoba bamutwala walala oba bamutwala kati twatuuka eseera ne tulowooza nti oba bamutwala mu kkooti oba poliisi oba ki twatuuka eseera nga n'ebyo byonna twewuunaganya naye ng'omukoma kwewuunaganya ne mukoma miguna ne bamutujjamu teyadda ne tusigala mu lumu bw'abameka
netubeeramu netulwala bwe tulwala bajjaawo bagiringa baleeta medical baleeta amakerenda eno panado biki bamugabayo panado wali mukomera tuuka ekiseera twalabira olunaku bwakya abasajja ne bajja towa oda tojja yeyogezaawo ng'asaaga nti leero mudda waka omusajja bwakyayogeza nino leero mudda waka mwembi nze nenkirabiramu nenga musajja ono alabika muduuze kumbe bya ddala era bajja ffenna babiri batusomaawo Shakuru Sentongo Palanyi Michael ne bajja mukomera tuteekako empingu ng'olwo n'amabwa gali eri ge twali tugirawonyera byonna ebyo byatetubikyaliwo teekako empingu zaffe naye mu byonna ekintu kiri eteyikyasa era ekikookolo era kyabuwaze ne batuteekako ffenna kandooya waffe mpingu ne batukuba mu motoka buli omu yiye ne batwambusa mu interrogation z'abanene z'abakulu kyokka bagere mugere emmotoka yajja era nezitukima ne batutwala waggulu era mu interrogation ziri interrogation rooms nyingi bayina rooms eziri nga zo system kiki ekifa ku mutimbagano bakugoberera singa bazuulayo video yonna ng'obadde obavuma awo ne twagenda ku tocha soko olindekaawo okubikula iziguni ziri eri nga wali bino TikTok Facebook wali okozeyo video ng'obavuma ovuma muzeeyi n'ovuma CDF abo bonna abakulu kasita baakakeberawo ne batukebera ffenna nga ge mazima tetuyinze ekisooka nze saaliwe nze n'ebyemitimbagano si byasaabi nali sirina kati Shakuru bami musajja wate engeri gyali wannamawulire gyali media kati ye engeri gye yalinga aweereza amawulire era yakaggo yafuna kangi nga balaba amawulire alabisa nnyo kati bagenda okukeberanga ebyo tetubirina amuna yonna budde ebigundi anti kyabuwaze asajja n'asawo nti bakama baffe basazeewo mudda waka tukoze okunoonyereza buli omu gyava batugamba nti oba bakuta ebintu bwe babikuddiza bulungi akasente bakuwayo bagamba oba bakusibe bakuwayo n'akasiima eyo nofunayo n'akasente naye wabula bannaye musajja gwe ebyo byebintu byammwe bye mwagala omanyi nze ekizibu kyanzudde ku bannayuganda munnayuganda ekintu nga tekigudde ku takimanyiimu buzibu nkiddamu munnayuganda nga si yafunye ekizibu nga tekigudde ku ggwe twakimanyiimu buzibu nga bakubaka ebyo by'oyogera otandikirawo n'okubyogera musajja gwe komaawo amakulu waabwe bagira bati ne bajja amasimu gaffe buli omu adda waka ne batowawo oda awo mu bennyininyini era abakulu buli omu ne bamuzza mu mmotoka tetumanyi budde olwo bagenda mumuzzaayo gye bamujja bwe twalowooza kuba nze bambuuza ovaawa koze nti nze nviira matugga ku mabanda gye bankwatira era bagenda okukebera ali mu guni zaabwe eza fayiro bikikike records zonna byonna bibaayo gimatugga biki kati then ne munnanga oli ne batwawula batuyingiza amamotoka buli omu ne bavuga jukira byonna memore yeeno yonna ya kikookolo nga mpingu biki byonna ne bavuga ne bakwata amasimu buli omu babuuza bakubikulako wano gwe simu yo yeeri wanti yeeno judgment ye then eri ewansi jukira nali mu ngatto bakuzzaako era ekintu kino ku mutwe n'empingu n'eguni ne bakudirectinga ne bakutwala mu luumu ze bateekamu ngatto byonna bye bakwatiramu nayinya jacket jukira ni muvuzi wa boda biki basuula eyo kati engatto zange ganoonyamu ezo ze bakuta light zaaka kaakati mu kufuna wano engatto ngenda okuwulira abali mu ttendo okusaba luumu kusaba abali mu kusaala kumbe ekifo kinene kitya abantu bakola eyo amakyaki wali eri tolabamu temwagala kusaba temwagala kudda ku Katonda bw'ogenda mukomera munnange Katonda omuddako okusaala
okusala kulagira mateeka okusala sala mikolo naku ziba 5 producer zimanyi 5 otuuka okusaala enkaaga padde abantu bali eyo balimu nemanya nti saagala kunonoza byabali kubanga nange ekyandeeta kyange saagala kuyingirira byabali mala okwambala engatto afande gwe baali bagize okulangamba tufaayo kirungi ogenda kati zijukire simu zino mu kujja okwambala engatto twazireka eri waggulu tukomawo nga tonzambadde jaketi yange gondi yange njambadde bulungi nnyo ntandise n'okujjako akamwenyo kati omusajja agenda okututa agamba naye empalanyi obadde okyabulamu abikkula essimu yange naddamu n'enfa mukubikula essimu yange n'agamba nayirindako ebintu byaffe uniform eno nga mpya nnyo ataddamu yeeronda jukira ebintu byaffe biri ebya gundi ya NUP ebyambalo bya NUP uniform ye NUP eyo guni nakama naye ate no uniform yo nga ate yali atandika okwereeta mbu nga ate mpya nnyo olwo bakitomuga komanda batuwa nnyingi tubaba awo toyogera omunyiza ate naawe omunyiza namala nagira nagamba odeza mudda waka abe matuga batulabire mune batuvuga bakuyise kawanda batuvuga obadde ki kakati jukira ebyo byonna ndi mu motoka olwo emotoka efulumye ekifo nakugamba tosooka kugalawo program njagala njiwumbe tufulumye ekifo memory ndaze nti no tufulumye memory bwe mala okunaga ntufulumye tutandika okuwulira eng'ombe nga ziyisinganye nemanyi nti tuli ku kkubo mpulira muli eri yes ekikoko ekikokolo oli mu motoka muli kyabuwaze naye ate muli nenjamu nembuuza nengamba ate omuntu gwe bagenda gwe batadde nkyaliko ekikokolo n'empingu sikabadde nno kakututwala mu kifo kirala ate oba kututwala mu tocha sikyembazi endala bavuga genda okutuuka ekiseera siraba bwe tuva mu motoka jukira siraba bwe tutuuka Matuga fulomu naduuza nengamba naye siri wala nnyo ne Matuga bakubandika n'engeri gye baali bakusibye tomanyi budde tomanyi ki luvannyuma nnyo omusajja yeekanga abo bafanda bagamba Kampala nyitwakeerabidde yagamba Kampala nyikano kafuutu soja Kacyagulanyi twakeerabidde drone yasibirawo motoka ezo ez'ekinnamagye drone ne banzijamu jjako ekikokolo nansumululako empingu simu yange nali bagimpadde eri mu nsawo bagimpadde baginsonseseemu sajja nabagamba Kyagulanyi mutulabire ne bansijiramu olunnyo ne banteekaawo ku bbali ne bantuuzaawo bbali y'ekkubo olwo bakutaddewa drone emmotoka netandika ogwayo okukola ki okugenda ne bansuulaawo tolina mwedde 10 kakati olwo ensi gye bansuddemu ate nkaluubizibu obulamu jjukira amaaso gano nali mmanyidde okubeera mu ttaala liri forever bagenda okunta bwe bati okunteeka ebbali w'ekkubo okunta bwe bati ag'amazima matuufu okuta amaaso nga siraba nga sisobola kugamba nnyo manyi muyina ebibuuzo awo bingi nnyo budde kibiki naye bagenda okunta bwe bati amaaso ogata muyina ebibuuzo bingi kuba munyumirwa nga siraba kati ntandika okutaatwamu ku maaso bwe nti okulengerako awo ng'obudde bukulaga nti nkomyewo ku nsi yennyini naye okutunulatunulako eno sitegeera gye tunulatunulako eri sitegeera kumbe mukunteeka ebbali w'ekkubo waliwo omukadde alaba ebigenda muki bano bwe banteekawe bati drone nga banzigyemu bwe bati pa emotoka yatandikirawo okutambula eriko n'akagombe kabe bakanademu kwekwe negenda omukadde ono asembera we nali ntudde ndi bwe nti ntadde amaaso siraba bulungi omukadde ampita mutabani amugamba wangi maama kati nempulira ng'olulimi ayogera lwayo mu west lwankola biki
busibu kyobo kutuuseeko nemugamba mbadde musibe nagamba yemwe batabani ba Bobi Wine bazaalanga ennaku ezo ng'ayogera olulimi lw'Enyankole yemwe batabani ba Bobi Wine bazaalanga ennaku ezo namabega kawona waliwo abaana be babadde balanga ng'ayogera Oluganda talutereeza buki nangamba we bakutadde omanyiwo kubanga ndabye emmotoka ekutadde awo ya security ate bavuze bagenze nemugamba maama siina kyenyinza kumanya lwa nsonga okuva lwe bankwata siddangamu kulaba maaso gange wabweru oba nsi lwensoose okuddamu okuta ku maaso nansaasira nnyo mukadde nagamba bambi mukadde yankwatibwako nnyo ennaku nangamba naye bakutadde omanyiwo nangamba obuzaayo kilomita yangamba 10 mwaga mwata otuuke Kisoro kyokka jjukira abasajja mukumbuuza ano nabagamba nzira matugga gye bankwatira kumbe abasajja boba Kisoro kirisadiwa kumbe abasajja bali kyalaga ekifo ekyo kirabika ekitundu ekyo in fact bwe twatambulanga mu zino country wadi tuwawawa biki Kabaale ali kitundu kya Kabaale nga gye bantadde kati bambi omukadde ambuuza kati ogenda kukola ngamba sina kyakuzaako nzizaako essimu yange olwo ntandise okutunulatunulako obwawo naye nga siraba byawala bwe nazaako essimu yange ng'erina percentage emu ey'omuliro essimu yali ku flight mode n'engiza baba bazikyajinga ng'ofunirako bye baba banoonyereza biki information ng'erina percentage egi ezikire mama nangamba kati ogenda kukola otya bwe nagizaako bwe nti essimu gye nasooka okkuba nakubira so kati ebiseera bino ye speaker wa Nansana Municipal Council Amuza Kasozi era olwagiraba bw'ati nagamba bakutadde yaga musajja gwe infantry commando okyali mulamu bakutadde nemugamba tewali budde bwa kunyumya nze nina ebizibu bingi so kandi mulwadde siraba essimu egenda kuzikira nenziramu nenkubira omulala kubanga for emergency nenkubira ono Ssenyumo Victor kansala akiikirira Mabanda by then Mabanda ku Nansana Municipal Council naye atya ye yasooka nakulowooza nti si kituufu nemugamba essimu egenda kuzikira tetenkanyanga bwe kisoboka nze kenyini nze by then mbandi awo simu nezijja ku simu esene nezijja ku simu bize ezasooka okujyawo kati mujjukira nali siri wa kyalo wa kitundu kyawo omukyalo ono nankwatako nantwala ku mobile money ngenda okulaba bampadde emitwalo 15 ku mobile money olwalo zijjako bwati yesimu nezimeera nezikira nengezaako kugira mobile money ono akikiitanyeeko charger mukukyeteekako charger neddamu nefunayo percentage etya emu negaana okukyajinga kati percentage emu ko yakoma mixanga gikulyawo gikutambulirako bwe percentage emu nenziramu nenkuba essimu mukukuba essimu nezikira teyakomawo nemanya nti essimu erina egundi yona embireka kati omukyalo ono omukadde kyeyakola yakuba emmotoka zino zi box body nagamba ono mutabani wa Bobi Wine bamusudde wano naye agenda Buganda Kampala era batebogera bagenda Buganda omusajja olwawulira ekyo yagamba waliwo abaana be babadde balanga nnyo ennaku ezo Kyagulanyi alina abaana bazaalanga abaabula agenda okugira banajjayo n'essimu gamba yegwe Mpalanyi Michael nti yenze musajja neyeekanga nagamba waliwo emmotoka empiseeko egenda emisinde yabya security yabyakwerinda nga zigenda speed ng'erina n'egiwerekera empiseeko byekutadde konze yensudde teyalina budde awo n'ateeka mu mmotoka ye n'avuga olwo okutabereza okugudugira kwange okw'essaawa ziyingira akawungeezi saawa awo 10 kitundu awo biki naye natandika okuba nga ajjukira memory nti oba banta kumakya mmotoka eri yavuga olugendo lunene nnyo nga sikola ki nengeri gye nali mu kakookolo na biki byonna byo nga sitegeera okitegeera sajja mukunkomyawo ansuula awo Kaleerwe
banga emotoka eno yali etise monde butungulu bikyanyumi yanyumirize embozi nyina ngamba bana naye bana mwe bambi kati era yangine unyanga makati ne kisingo kwewunyisa mwe batuufu musitwago bweti ne bambi kati musajja watu obonye monedde bwerere toyina nnyo na sitwago kyogenda gikola ki kifunamu namugambe byo bireke banga nisayagala nnyo ate kuddamu okugiranye kati omusayi tutuka kalerwe mugamba yo ndetedde mmeka agamba akwata ompeyo kyokola ki nenkwata mu nsawo nemuwe emitwalo egi esatu kuba zino sente bampaza change ye nanteekaawo neninya piki nentuuka Matuga nkomawo Matuga era mu kukomawo Matuga abantu abasooka okunyaniriza baali ba politicians babiri kubanga amawulire gali gatandise n'okusaasaana Palanyi Michael babasudde babatadde naye tetunnamanya babasudde wa era pa politician ababiri abo bwe natuukirako Matuga ye kansalo yo Ssenyumo Victor najja ne munono waswa Emmanuel walwa dabye bonna bakyeka kunansana municipali abo we batandikira omulimu ogwabwe bamwengera abo bimanyawo budde ate kati olwobuzibye ebyo byonna bagiza onabyeko ku biki ebyo byonna kakati banzijawo bantwala ewaka wensula okugenda okutuuka ewaka wembeera ennyumba nga bagimenya yonna nalina omukyala ewaka omusawo omukyala ali awo akulinze bambi byebintu byo oyagala ebyo oyati oyagala kusekaseka ngenda okutuuka ewaka ng'ennyumba yonna nasanga kyangaala nga buli kimu kyagenda kyangaala engoye mifaliso byonna kitanda nga buli kimu tewali kiriwo buli kimu kyokka obudde bwakiro omukyala yagenda kati bano bakansala ono Ssenyumo Victor ne kansala Emma ate obuzibu budde buzibye batwala buswazi n'ensula ne bansula sajja yayimba n'agamba n'obufodo itaza kwazika mu mukyala jukira ate gumma mwakava mukomera omukyala olwedde omukyala yagenda ntandika okubigira olwokumanyi abaneiba bajjajjako okuwensula bankulisa yagamba naye omukyala yagenda omukyala olwawulira nti gavumenti ekututte n'abula era bw'abula n'agenda ennyumba twagenda okugenda okwekola twasanga naffe buli kimu bakikoze eki ate kati ebyo nga sina kutali ate onaatandikira kwani kituufu akati mu budde obwo nga mfunza tujja tandikirawo wennyini kyoma tujja tandikirawo wennyini kuba tukyalina okugenda wali eri tugendeko ku kibiina tugendeko bikyaliriwaso era kati awo yefoomu eyo process eddako ng'olwo TV olunaku lwali tetugenda kusukka wano wennyini tujja kutandikira wano paati yaffe ejja kuba yokusatu tutandikira n'omukyala agenze bano bakansala bamufunirayo ko wali ku King Wilberson omuntu amukulisaayo obadde kinaawe siyo kale sibula abatulaba tujja kukomawo abatulaba abatuwuliriza nze Mpalanyi Michael gemanya gange owa National Unity Platform mwebale kuwuliriza mwebale kulaba mwebale kugoberera naye sobola kulekayo ate butayebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbasibudde awo tujja tutandikira lutu eddako oba paati yokusatu kibiina kyamwaniriza kitya era baani abamubeereddewo jjukira yagenda okubuzibwawo piki eteriiwo gwe gwali omulimu gwe sayire gisimayo bakati akyasalira obeyabane nti yazikyawo atakyayagala zisalira simanyi kati awo kiriwo tujja tutandikira awo baani abagenda abamubeereddewo ye kiki ekitambula kati mu bulamu bwe nze yaje Samuel producer Katabira Muhammad yakikuttemu okusobola okumanya ensonga ate etambula bweti bonna suppose abateekamu ensimbi tuwebaza bane mubawagire naffe basobola okuba nga ate batuteekamu ensimbi akuume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale. Lubalusewa TV mazima ku mazima.